Omanyi ennaku zino abasajja biri byengambye abasajja bye beeteeka ku pressure. Osanga omusajja omukazi ali mu mmotoka akola ka vidiyo ke omusajja bw'akalingizaamu anti olwo ayagala bakamuteekemu bw'amala n'amugamba kandabeko bebi tukola akalala amwekubisiza peeke n'alyoka amuteeka ku pisito kateekeyo oba leeta nze nkapositinge mu akawunti yo na oluusi abawala tubala abateekayo ebigambo obuwomba bawaana abasajja nga mundu naye nga bali ku pisito omusajja ayagala kukakasa ddala oba iye kati bw'olaba abantu beesuddeyo gwe nyumirwa kyonyumiddwa ogende nalaba Daginayisi afukamidde naye omwana oyo Daginayisi laavu Rita tamuyita Rita ogumidde ebigambo simanye ebya Karona Ntongo simanyi nti mwagala biki nkwagala nnyo n'afukamira omutwe yatadde ku animal one nengamba Daginayisi omuntu nnyo waawo yanditugambye bugambi anti kati awo kye yanditugambye bagamba east or west home is the best obutabuzaabuza ffe balabi because there are two things there is the sweetness of the woman and there is loving the woman beyayogedde love Rita ongumidde ebiki ate be yafukamidde kwanimu kati yanditugambye nti omukazi awooma bitya Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero ly'abawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga Ivo yatandika okutunda ebisero nga tetutunda kutembe otembe ya bisero naye enjala ennuma siina kenaalidde tuyite mu bwangu nsobola okufuna kendya kubanga naye nga zino bazitakakooza bags bannaye naye banna kati okola n'esseru zina waliwo omuntu lumu eyannoonya nanga akasuku njagala kulanga naawe naye nyina ekintu kyenjagala tukole koze ki ebintu byange byennanga buli ajja naŋŋamba nti yawulidde kasuku nga nkuwayo percentage bwe nti saagala byakusasula mwezi ebivumo bye wali otambudde nabyo nga muviira waliwo abantu abamu besitakyavuma ogamba waye engeri gyalina bizinensi yayinza otutuuka eyo n'amanya amazima ate ng'alina okumpa ku ssente wali ayagala olanga nga tayagala teekamu ssente ze omanyi bamanyiira nolowooza nti oba ki bw'aba kunyonyola agamba ka YouTube channel nange namulabako yali atunda ttaka nanganga tukole partnership buli ploti gyetutunda gyatunda nfunako namugala singa nanjagala kutunda ttaka wentudde waliwo ettaka naye nga tubaniriza zino kakooza bags bannaye mujje muzigule nababuulira embeera y'akakooza ali mu kkomera eyo naye gyasinzira n'azikola so akati osobola okubeera bamusiba ali kiga eyo bamusiba bino ebya nuupu oba ayina bibye bya famire bya famire amusanga nga ŋŋamba Saimo njagala ntunda ensawo zino nfunira oya ne mugamba ku gundi obulako bbanga ti nandaga nga siri eryamaanyi ne mugamba kati zimbira brand wa kiyinza okuba n'abakusiba nabo tebatudde nate ng'obudde bubona atera buyinza okuggwa kakooza bags kasawo kalungi kati muno osobola teekamu ki tulina nenene shopping bags enene era ndowooza beautiful one muguliddeyoko meka mpa 7 seeno enene nja kusooka girabako omusibe ngenda muwagira wejjeemu embeera tetujja kumala gagula olw'okubanga ki
ebintu byakola birungi naye nino makyentwala nkitwale nga mmanyi kijja tugattako baali bansibyeko wamalayo ebbanga mwensi mwe mulowooza bwe mutula wano tuli bakusaaga baali bansibye ensonga waki nkugambye nti ngenda mmuwagira naye nina okufuna ensawo gye njagala gireete njirabe ate nga ndi mu interview otandise okuguma totambula nazo kuva radio webagiggala obeera olina okuguma luli walinga mwangu obulamu obulabye musajja wange Kayima namulabe bamuwadde ku koona yalanze okukola spark atandika weekend eno Friday kimujike yavuddewo kimujikera yalina vaawo mwana abadde ajjudde ku TV abadde ajjuddeko ne ku makya ajja vaawo asigaza eri naye kirungi n'osigaza programu emu kimuze nkugamba abagagga si bangu bwe bakuwaanawaana bwe bakugeya ku sho zonna n'abulako ey'amaanyi obeerako ati afuneko emu gy'asobola nkubuulira mbamanyi bageya abo ate beezira bapya butereevu so ate so osigala ku 7 awo bano gakanzire ku makya lwakuba akyali mu levo za 7 emirimu nga gyakugweddeko saamalanga wiiki nga tetwewuliza na Ruth naye eggulo n'adde ntuddawo ne nga bannaye omanyi nti okuva ndoza nasemba okugera ne Ruth Desemba oba nga 26 oba 25 akati bino ebintu byaffe bya media birina obuzibu obeera kati nalina kigambo okimanyi nti luli nali nvuga hafi amaze wiiki wedde eyo nanga takola yakoma Friday eri n'avuga eno kati ku Lwokusatu mba nvuga nampita nabuziga kuba abeera buziga ngamba naye okimanyi nti ngenda kuswala n'omwana akomewo kumpewo ngasi nga togenze eyo okugenda kinene naye nga simukubiddeeko kwe kumukubira essimu Ruth nayogerako ko naye awo of course bino ebya WhatsApp mperezaayo kano mperezaayo kali nakirowoozezaako eggulo Sunday neŋŋamba naye bannaaye omanyi bandira kye ndayizeemu awo bwe bulamu bw'ensi era nze by the way simunenya kuba nange natudde wansi neŋŋamba naye nange eyeekuba mu ttooki simukubirangako zino nga lisaawa ziri 8:41 navudde ku Masengere ku ssaawa 3 ndoza n'ekitundu sinnatuulako for me I think kati byonna byonna gye byazze family ye abo abantu abo bola aboleka ewaka oba omukyala wo gw'obeera naye oba muganda wo is what is most important kiddeyo wali kuba ffenna kuva ku butambalo okwate ffenna we tuli tuliwo because of situation naye ate family yo oyinza okuba nayo nga toli nayo lwa situation kyokka tubeera eno mu kukola ne twerabira noweekula ate abantu ne balowooza nti mwemanyi nnyo ne Sayimo naye nga Sayimo omanyi nti abantu bangi tukola nabo be twawukana ku sho toddamu muwuliza ebyo nno naye mirimu banna mwezi guno omwaka guno gutandise nendo January tabadde mubi mu mawulire January tabadde mulungi nze kati mwe mufunyeemu mwe mubadde mu story ya Bujingo nga mugize eno mugize nze sigitya naye interest yange sigirabamu awo amawulire gano bannaye olaba emboozi ng'olina ango zaayo n'ogaana maama natokanaga ati walayi eba yakalumayo bwetogam naye naye nze guno omwaka ate nina system gye naleese kati era nina ne bennagambako waliwo yali andeetako embwa ne mugamba jangu tusisinkanemu twogeremu ne mugamba munnaye nno guno omwaka ngenda kuba mulalamu tugeza n'omumanyiira omanyi tulina omuze ogubadde gwajja wano ku gundi ku internet because oluusi bobeera ku TV ne radio abaana bagenda ne banoonya amawulire ago ne bagaleeta kade bagaleeta you don't get in touch with the source nti eri gye tubadde nsobola okwogera ku Spice Diana nga Spice Diana simulabye ne mmala omwaka nga simulabye okitegeera naye kati wano weesanga nga interview go wennyini nyini olina okugenda ewali Spice Diana n'oyogera naye kati ne weesanga nga walina okubaawo enkolagana wakati wo n'omuyimbi wakati wo ne source kati challenge gye tulina mu society yaffe tulina abantu abalowooza nti olw'okuba otuula naye buli Lwakutaano olw'okuba okola naye buli lunaku tolina mwogerako ate kikyatumye okutegeera kati line eyo buli wootagidrawinga gwe wava obuki
wava obuzibu kati nagenza olanga layini eyo for the last 2 years ebadde ndidde nnyo era kati buli muntu agezaako ennaku zino naka reverse ke nakobye wallahi ne bwobeera minisita bw'oŋŋamba ebyekisiru nkugambirawo tino mukwana ebintu byoyogera genda mpola era kati abandozezzaako bammanyi buli muntu ŋŋenze mmuteeka mu kifo kye nsobole okukola emirimu gyange nga bwengimanyi nga bwengitegeera kubanga nakigezo kizuula oluvannyuma nti oluusi abantu abamu betuyirawo emibiri ate nze nina abantu bangi seimo waliwo gaayo omu yankyankalanye eyo abantu nga bamanyi nti andiisa ne mugamba natuula naye ku mmeeza ne mugamba naye njagala tubale ku ssente ze wali ompaddeko omanyi nti natuula n'omusajja ne twebala ng'omusajja tampangako ssente ziwera miliyoni 2 naye nga abantu nga bamanyi nti musajja wange ddala nga nange ndowooza muli simanyi kyandiko naye kyanzira bugizi ne ngamba so abantu bangi tulina obeegendereza abantu tubayirawo emibiri nga tebatuliiko oluusi olina okwegendereza sayimu oyinza okwesiba kasuku nti kano sijja kukakola kasuku nga takuliiko naye kyemmanyi kiri kimu nti abantu abamu balina waliwo omuntu wabeera eyo nga bw'akola amajanga gwe agamba nti ono gundi mumanyi tajja kunjogerako gundi mumanyi tajja kukola kikunjogerako kakati problem etutuusa ku ekyo eryemu ogenda mmaliriza nga tokyalina kyowansi wabula ate ekyo kikusindika ku kintu kimu kasiku okukola obeeremu ne ku ssente nze kyennebaza katonda ku ntalo zonna ze naakalaba ku social media sinnafuna yagamba nti nakuwa ssente zange bwe ziti era awe wasinga okusinga okuluma abanvuma talinaayo nti nenkuwa bwe nti nenkutwala ne bakuwa bwe nti tekiriiwo andi negaggasa abagagga bakukombeera ntuuka eri nsirika busirisi kati the next time batojja kunzizaayo kakati tojja kubanga ojja mmaliriza tojja kwegaggasa tojja kubanga ogenda ne musabiriza ssente ate n'omala n'ovaayo ate n'oyagala ajja mmaliriza abikulangire kituufu kakati kitusindika kwongera kukola kubeera bulungi omwezi guno sister yatadde ebifaananyi abamu babyogeddeko byebabyogeddeko sister kye Rema osenfuma gwe bakwata nga agenza okukuba enkodo Manstar watambulira wagire ogenzeeko omuwala ng'akuyise kinanikoze ki omuwala yakuyiseeko ewaka n'ogendayo ewaabwe omuwala ngampise nenkola ntya n'ogenda ewaabwe nenkola ki nemuliirayo obadde oyagala muliirayo banga oba ki omuwala yali ampiseeko nengenda ewaabwe amaanyi wagajjawa ate oba ogenzera amuwala siirira nkomuwala waabwe naye nali ngenzeeko ewaabwe the moment wogenda okulaba omuwala byonna biba bisoboka nze mpa amaka g'abantu ekitiibwa waliwo omuwala edda gwe nakwana nanga atuyingire mu kisenge kyange waka yali asigaddewo bwomu naatuyingire mu kisenge kyange ne mugana edda ate nga nali njagala nnyo naye nagaana oluusi kati ennyumba z'abantu olina ziwa ekitiibwa abantu abamu bagamba am bad olw'okuba yakikola ekyo but I don't think nze nagaana ate abaana bayiriri basombera ddala abalenzi ne bajjira ddala ewaka n'osanga omulenzi mu ddeeka nga mwafunyidde omugongo bw'ati ddeeka bwekkubira simanyi naye kiringa bano bagenda mu maka g'abawala kati ekikutuukako bwe kikutuukirako eyo oba ogenda kunnyonnyola otya aba atyala ogi manyi naku baatandika okwekulunta zanze sigenda mu loogi ogenda okulaba ssente zakulidde nnyo atisi kaŋŋendeko ewaako okaliireyo kubanga ngolaba ssente zo zigenda nnyingi keekuluntaza tolina za kupangisa abawala abantu oluusi beesonyiwe ku bawala no byokola bya sho nze nkubuulira mazima omuwala bw'otuuka nga omusaba tava gy'ali mwesonyiwe ati aba alidde kiki kyalidde anti n'omusajja olina okumanya kuba kati fe olaba
omuwala bw'oba omukwano olina okuba ne bajeti ye nti muteeka mu zino bazisukka anti be bazisukka gwe basusse gwe abatalina magezi oba bakikola omuwala n'akulaga nti buli wiiki asiba enviiri bwe kiri mu Uganda bwe kyafuuse kati anti gwe mugambe nze njasobola mulundi gumu mu mwezi azagumu mu mwezi nga naye tusobola zeeteekamu funayo omulala akuwa ate tewali kintu kisinga kuluma abakazi nga muwaayo nga kumulaga nti waawe yawaliyo abalala bamukwana nabo bamuweeyo gwe n'osigala mu mirembe gyo kuba abakazi kye basinga okwagala baagala tubeerewo nga batuzannya naye nga tumulaze nti okimanyi tayagala okirowoozeeko oba okimanyi nti alinayo gw'alina ayagala kukuumire mu kizikiza kati buli lwamanya nti omanyi ayisibwa bubi nnyo kyakiva olaba abasajja abamu akwana omuwala n'amugamba nze ngenda kuwa emitwalo 10 kwakadde k'oyagala genda nabali abasajja abalala bongerezeeko bigambo yayinza okufukumukaawo maama bikoze bitya ate gwe osigala oli siriyasi tewali kisinga balumanga ekyo abawala beegaba bakuula wano bakuula wali naye tebaagala kumanya nti tebaagala muntu kubalaga nti balayisi tebayisa bubi abakazi be bantu mu Uganda they want to have a cake they want to eat their cake and have it byonna babyagala ayagala cake abeere nayo ate ayagala era agirye okitegedde ogiridde omanyi nti ngiridde eweddewo naye ate ajagala era ebeerewo ng'ate agiridde kati gwe omukazi buli lwakuzza mu ebyo gwe mugambi kyavola abasajja abasinga abasobozesa obuwangaazi obufumbo omukazi amugamba siima akukwana naye kati ekiriwo nze nina emitwalo 3 siima akwongerezeeko 2 oyo omukazi tasobola kudda mu bwenzi omusajja olala amugamba bugambi nti nkimanyi olina abasajja kyava ngamba nti no bw'oba oyagala okugoba omukazi mukwatire mu bwenzi seka mukomeweka mukulise nayo butereevu the next day agenda kubisibamu abalala basigalawo neyeza yekka mu layini naye ati kati ebyo ate abasajja kati olina abasajja bwe oyagala okuwangaala mu guno omulembe gwe tulimu abakazi beesonyiwe omukazi laba mulabe omukazi ki owewaka oba wewa mulabe bulabi ekintu kyolina okusooka okwewanga gwe mirembe ebyakati aba akola kyessaawa zino biveeko omusajja lava omusajja eruma bubi otandika okumukubira essimu kati oba ali kuki otandika okulowoozaamu laavu emenya naye olina okufining a way to control yourself neweekuba mu mutima kuba ebisinze abakazi obalaba abakazi kye batusinza kiri kimu abakazi balina emyaka gye batuukako nga balabye ebintu bayise mu bintu nakkakkanya omutima gwe wallahi nga ne baba akwagala nnyo takkubira ssimu ne bwaba nga akwagala nnyo naye nga bakwano bakunyumyako omusajja oyo mwagala nkolaki okitegeera nga teyejja ku gaadi kuba amanyi nti lwe yasemba okwejja ku gaadi ekyamutuukako nemuvugirira ddala awo obulamu ng'akwenyumirizamu ng'akwagala akufiirako naye nga kati you have omusajja yenna ali eyo olina okwekontrolinga bw'oba onoowangaala abasajja ebintu ebisinza obbassa wano gundi pressure abasajja batulakinga amasimu g'abakazi stress ogiraba tuli ku show wano nga ndi mukulaba mmotoka ya mukazi gyeraga stress tezadde birwadde bingi woowe byebisinza okutta abasajja nze nina omusajja gwe mmanyi mukyala wa mukolera buli kimu mmotoka simu biki nange nali nga ndowooza omukyalo bambi basajja nga bana oyo mukwano gwo n'obujulizi n'amasimu nga bateekako bakuba halo owakana kamukubirewa n'abasajja aba naye ng'enkuuma omusajja gy'akuumamu omukazi mu bbira nga wabasanze batudde awo laavu ebayiikako nga wabulidde omukazi ng'ayogera ku bbaawe
Ala bakazi abenzi akuwanira mu bantu n'ofa. Awo ensi we nagiviira. Nakuba kissing era kalenga waji eyo for me yali last straw. Kuba omukazi oyo nali ate ye nina we motadde. Kasitabiri abasajja ba mirundi eji. Eyasembayo yali amugulira n'emmotoka. Omukazi yagaana buganyi n'agamba omusajja olaba emmotoka amanyo gakuluma gaguba oliisa ludda lumu gakunyenyera bosaayi ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supermarket ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. Omuzadde nkwanjulira Garfield Schools Mpererwe emyaka 14 gye tumaze mu buweereza tulina obukugu obusobola okuwa omwana wo kye yeetaaga wano ku Garfield okujjako okuba nti tuli bannantamigwa mu by'omu kibiina si we kiggweera kuba tukimanyi bulungi nti Katonda yatuwa obusobozi obw'enjawulo abasomesa baffe bakugu ddala era omwana asoma bw'alabako bw'otuwa omwana wo tumukuddizanga mujjuvu ebyeddiini biri ku mwanjo nnyo anti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera tulina entambula eyeesigika era tosaanye kweraliikirira ku byakwerinda bya mwana wo tokotogera mwana mwangu yeekaafuna omukisa mu kifo ekiteeketeekeddwa obulungi Garfield Schools Mpererwe every child every chance every day. Milioni 7 mpaako waakiri anobaaga sirina bwe ngenda paakinga mmotoka mu kikomera kya musajja ebibuzo bigenda kuba bingi kati bw'otakeera ku makya n'okkakkanya omutima gwo n'ogumojjafa era abasajja abawangadde ebyo bye bakoze Kazi osigala omulala ku bulabi maama abaana ate era si advising abasajja kufuna mukazi wa kubiri kuba naye kasita amanyiiro oluvannyuma lw'emyaka egi kale ate oba oyingidde katemba omwana wange kati tugenda mu fiizi omanyi ekiri omanyi abasajja bagenda falwa fiizi okutta oyina owa senior oyina owa P7 oyina owa senior 4 oyina owa senior 6 anti wiiki ejja kati ebibuzo bya senior 4 bijje tewali kintu kirumanga gwe wasobola okukutegeera okugaana okukutegeera ku mwana owa nassale okitegedde n'omunyonyola bulungi naye kamala okuzzayo bana abasiniyayo wa senior 4 nakwata wansi ne waggulu kyakivola abasajja bangi kati omusanga yagula awantu ennyumba nga yagizimba eyo ng'abeeramu yekka n'omukozi oba ne muganda we waliwo nabala abalina enkola kati ye agenda ku university first year second year third year bwekafuna omulimu fourth year nga akadisposinga off naye nti era abo babeera mu kubonaabona nedda kati kanani jjukira kati bwekaba kali ku university kaba kamwetaaga kukayisa muki eyo oli mu theory nti waliwo gigwagigamba akikola wekagundi oyo kati yasinga obonaabona abaana ba university babonyaabonya nze nakava ku university nali nga balamu zi discussion group abo ate tewali kintu kisinga kunyiiza ku bawala ba university awo nga bintu biba kati nze nabeeranga n'abo abawala nga tusomaye kati ng'olaba ayina omusajja gw'afera n'amuwa tuition n'amuweza hostel kati n'omulanga apepeya n'oli gwapepeya naye nno apepeya naye lwaki agenda mutwala ejjinja basuleyo amutwala embalala basuleyo abaana ba university tomalanga budde kuba ekisinga okumenya ku bawala omanyi Seimo olaba mu bulamu tewali kintu kisinga kumenya nga kudiringa na muntu atalina magezi atanamanya bulamu gye butambula atalaba the bigger picture nti otuula wansi n'omunnyonnyola nti omusajja ono akutwala ejjinja ayina emmotoka ne omusajja akusasulira hostel ne tuition ayina emmotoka naye ye ng'alaba ono kiringa kikyemane kunnyonnyola ku bakazi nti omukazi omugulira emmotoka gwe n'ofuuka kiyenje olw'okuba akusabye emitwalo 5 agiteekemu n'ofuuka kiyenje olw'okuba alina bakwano be oli mukwano gwe gw'alina alina omusajja amuyiramu full tanka gwe tosobola muyiramu full tanka
nene yerabira nti emmotoka eno wagigula $5,500,000 ogimuwadde kati oli amukwana amuteeramu full tanka n'aba w'amaanyi okusinga gwe yagula emmotoka. Abakazi bavaliwinga nnyo immediate problems. Kyekiri kyenkunyonyodde nti bw'onooba onoomalako n'omukazi waliwo season oba emyaka gy'otuukamu n'okkiriza n'osiriwala nga byonna tokyabikola nti obikola nti oba ki ne okikola osigale ng'oli mulamu. Bwe bagamba mugende okwebaka naye n'ogenderako. Of course there are things you can't compromise about. Waliwo ebintu ebimu kati nze nyaala nkubuulire omukazi asobola okukuba kerere naye nga kerere ekigimu ku byokimanyi ku Sunday alaba banne bapostinga ku Snapchat bayine babba baabwe breakfast bamulya ku Sheraton $7.5 a plate of breakfast naye nga ye kati awulira kyekiriko omukazi n'anyiiga omukazi n'ajjula naye ng'omulaga nti gino $7.5 buli mwezi Sunday 4 $7.5 nze $7.5 gwe 15 gimutwalo 15 ate gigenda sasula ennyumba 15 times 4 3 kitegedde gigenda sasula ennyumba oba ono fiizi wa mwana keera ku maca kuba amagi tugulireko sausage tuspendinga $2.2 tunywe caayi tayagala era n'otuula naye nga mukazi we weewaka n'asinapinga n'ofuna agimukopa eyo e15 yaba n'amagezi awo anti kyekunyonyola. So kati okuddayo wali ku kyalwema n'ebifaananyi byabwe abantu baleka abantu bakole bye baagala kuba abantu bebabeera babiri mu bufumbo ebintu bye bayitamu. Nakunyumiriza kyali wange omukazi yankubidde era abantu nabagambye sigenda kuddamu kweyingiza mu issues z'abantu mane nnyumiza Brian mulondawo ku maca nafuna stories za mirundi 3 eyasooka omusajja baali beesiyaga baali beesiyaga nga bwe tuli wano Saimo era kati anti wuliriza example gyenyagala okuwa engeri gye mbadde ekirese mubayizi olowooza twese naye kyengamba kati ne gurupu z'abasajja ennyo sikyazitrustinga bw'olaba abasajja abakulu nga babeera bonna nnyo abavubuka babeera bonna ennyo naddala bw'olaba buli lwosanga abavubuka abeeyambazayambaza obusuuti beekubakuba perfume ezo ziri heavy beegendereze bambala obupale bukomeeno bujja ne mumima bwe buti ne mumusiba obubira ne mumusima wano semanenge n'abanga azimba beegendereze abantu kati buli olaba abasajja nga babeera nnyo bonna tandika obuuza ebibuuzo balinga abakazi baatabuse e Kampala wano akapo gye bandagako emabegako ate nga mulimu omukazi omweru ne ŋŋamba omukazi ono obulungi bwe ng'aba abwonoonye kati kankunyumize ku Kisiyaga nina kukulaga story eno nabadde gayazaawo ku poliisi ankulage story eno omukyalo ono bamuyita Vivian wanuka Vivian yali abeera gayazaawo gayazo bannakwerawo bamunoonya ku poliisi yali arikuruutinga n'okurikuruutinga abasimogozi ng'arikuruutinga kyesitategeera kuba n'abantu bano ab'ebisiyaga kyesitabategeerako can't you just do these things without now this Vivian n'abawanuka ye problem gyayina eryemu she had started recruiting influencing nga ye musajja husband ng'anoonya bawala gayaza in the village kati bikyaliko wano oba eri
gayaza mu kyalo yakutwala mu bufu bamuta ku police bond kati bamunonye nno omukyala gwe nasanze yadde abinyumiza tugenda pa ku police. Irene Ntale posted that women are hitting on women more than men. Women are hitting on women more than men. So I was having that discussion no muntu omu ne babinyumiza bino ebintu byolaba wano. Okitegera kyennyonnyola kiwulira nti ekisiyaga kikutte wansi ne waggulu wano. Era kati ono Vivian omuntu yenna yenna amulabako bamunoonya yaddukayo. She's wanted. Yadduka eyo namavundu mbakyala be basanzeeyo nadduka ati abaana children were copying her. She looked like she had some money on her. Now she looks posh, she looks good, she looks, you know those things, you get it. Ngatandise okuinfluencinga omanyi ekitegeeza kati nkudirayo wali. So you need to be careful. Abazadde, parents, be careful. Things are happening. I honestly have no problem with whoever wants to do their business. My challenge is influencing or trying to show. Nze nyogeddeko n'abantu abalimu ebyo ebintu. Mugisha baani bakugamba ffe bwe tuba mulaavu nze ne mukazi wange tweyagala byaffe tetuyagalira nsi yonna nabo babaagala babeeremu ekyo si bino bunoweoti simabiki no okitegedde kati mbadde nkunyumiza wali omukazi ankubira omusajja yali yalwala like 6 months ago. Sajja balwala bagenze mu ddwaliro mbu alina akantu mu bbina. Waliwo omuntu obukula mu bbina pylorus oba buva constipation oba ki. Omusajja yekye yamugamba kati aba takula ebipapula n'abigwako ng'ali ensoma kwe kusiikinga medical opinion. Omugamba baali bamuyuza. Ogenda okubuuliriza nga omukazi yekka yali takimanyi. Abantu bonna nga bakimanyi. Ate omusajja mugagga. Bano abasajja balina kasente. Kati omukazi ankubira. Abiŋŋamba. Kati aŋŋamba. Tutandikiddewa. Omusajja bwe bamugambako ne yeekyanga. Tebakyayogera na mukazi. Mukazi agamba, how do I go about this problem? Badde nakyo emyezi 6 kintuddemu. Kyo kizibu kimu. Omulala bamukutta bba ssente mu nsawo y'omukazi. Era essimu yajja Friday. Bulijjo omukazi abeera awo ssente zibula mu nsawo emitwalo 2. Mumanyi bano abeera ne petty cash wa company agenze ekala emitwalo 2 gabulako. Nalowooza oba kiri atambula n'ensawo kati atambula nayo baati ne baba agenda ku lunch. Musajja bamukutte lubona. Era essimu baagikubidde enzi. Kyali wange omulala yagenda ng'akwana omuwala. Abali mu mukwano bye basisinkana. Lwaki abantu oluusi wala bakola ebintu byabwe baleke? Beesonyiwe. Omulala yagenda ng'akwana omuwala. Nga bw'otumanyi ffe tusudiya baby girl biki. Mwala afuna lubuto, omwala baafuna olubuto, luyingidde emyezi nga 6-7, omuvubuka n'adduka ku muwala. Omuwala pressure zimukuba takyabitegeera, ali awo ali stranded, olubuto luvaamu. Kati aŋŋamba omwana asima oba olubuto ndoza luba bebi aba amaze ofoominga. Bankubidde awo omusajja awo tumukubidde, omwana twagala muziika waabwe. Anaki kati kwegamba nga nange binsobedde omusajja yeekyanga bwekyanzi byonna bitunulidde omusajja omuwaza banga kati oluusi waliwo ebyekisiru byetutajja kukkiriza naye bwolaleema yeekubya ekifaananyi nebbaawe oluusi bayinza okuba bali mulaavu baleke
ekyokubiri bayinza okuba nga Ssebunya bamuteekako pisto ani nga alina okukkiriza tomanyi buzibu bwe yayitamu oba nga Ssebunya yateeka Rema ku pisto ate kituufu n'amugamba nti ssebo tulina omanyi nti ennaku zino abasajja biri byengambye abasajja bye beeteeka ku pressure osanga omusajja omukazi ali mu mmotoka akola ka vidiyo ke omusajja bw'akalingizaamu anti olwo ayagala bakamuteekemu bw'amala n'amugamba kandabeko bebi tukola akalala amwekumisiza peeke n'alyoka amuteeka ku pisto kateekeyo oba leeta nze nka posting mu akawunti yo na oluusi abawala tubala abateekayo ebigambo obuwomba bawaana abasajja nga mundu naye nga bali ku pisto omusajja ayagala kukakasa ddala oba yaaliwo iye kati bw'olaba abantu beesuddeyo gwe nyumirwa kyonyumiddwa ogende nalaba eddagi nayisi afukamidde naye omwana oyo ddagi nayisi laavu Rita tamuyita Rita amuyita Rita okubidde ebigambo simanya ebya Carol Ntongo simanyi nti mwagala biki nkwagala nnyo n'afukamira omutwe yatadde ku animal one nengamba ddagi nice omuntu nnyo waawo yanditugambye bugambi anti kati awo kye yanditugambye bagamba east or west home is the best obutabuzaabuza ffe balabi because there are two things there is the sweetness of the woman and there is loving the woman beyayogedde love Rita ongumidde ebiki ate beyafukamidde kwanimu kati yanditugambye nti omukazi awooma bitya omukazi awoomashakadde mumukwano naye omutwe nga gwamanyira okukyala sayidi zaawo anzijukiza omusajja gwe banyumiriza bamukwatira mu bwenzi n'akuba ecupa wansi towooma nviira oli amubuuza wakyoyenda yakuba ecupa wansi mu bbala pya namuga towooma ngenda wantanga towooma omukazi neyeezingazingako nkola kumanyi statement eyo gikugamba omusajja n'akugambira mu bantu nti towooma nga omusanze n'omukazi omulala tambula butambuzi omukazi neyeezingazinga mpola naddeeka teyaddamu kugoberera musajja oba ki era gyali mu bufumbo bwembu yaguma yamugema tali kiddira akajjanja k'abakazi kamugwamu obuuza akyogoberera so kati oluusi bwolaba abantu nga beepositinga mubaleke mukomye akajjanja abantu balina ebizibu abantu bali ku bunkenke mu bufumbo erabikanga eri successful etalina bizibu naye ebizibu nakuba ebizibu ebimu bisukka sayimo kati ebyo ebizibu byebisiyaga how do you go about it gwe kyebuuzi how do you go about it baŋŋamba nti omusajja bw'abanga bamusacumscribing ate eno maaso musacumference asala simanyi kuba sikikolangako tebandyangako bina kati awo kugamba nti perspective ezimu twetaaga mmala kigwa kati badde agala bamale kulya kati nga ki kyenjogerako nga tekintuukangako nga nkimanyi sikya bulijjo okugamba nti omuntu wagwa mutoyo asaabaana obusa tujja mmala kugwayo ate omanye nti n'obusa ekyo kya general knowledge kino kiri a bit complicated kiringa oli kugamba nti simaya bw'olwala olubuto ddukana era mba sisobola kikakasa kuba mbeera siddukanangako okitegeera obeera olina okuddukana kati omuntu bwe ate akulyangako bbina otandika otyoga nti bwe bakulya ebbina ate akasolo kafa okitegeera wamma kyekugamba kati awo kiba kitegeeza you want to find out I don't want to naye tojja nnyuma ng'oli mu pampa sayimo tojja nnyuma olawanza oli anemera bulemezi mabegedde seconds 2 nemwekengera wali otuddeko ku booda enze okumala nataleka owulira ezi like bino ebyekikulu natuulako ku booda omulundi ogwo nekyali zino ezamwesonde nazirinnyanga nnyo akukwinizibwawo nga zinzize namasuba kati wali otuddeko ku booda omuyayi n'akola effumu kiki kiba kikufumisese mukuziku awe ngambira maaso n'omugamba mukama wange kiki wegala kuntu saba mukama wange kiki ekituufu kye tuliko kati gwe nga bolaba weebuuza ekibuuzo ekyo
kadi gwe teberezaamu oli ku boda omusajja akutudde emabega ogenda owulira gukufuna ate akunyizidde ddala bwati n'omugamba mukama wange kiki ekituufu kye tuliko era oyimiza mpona namugamba ssebo tulina obuzima waliwo omuwala ono ayimba gospel bamuyita ennaku zino w'amaanyi ntaate asi ntaate keruyeru kuba kakwata mu bizigo kali awo akawala kayimba gospel edda twabeeranga nako mu ndongo edda kaleetanga abawala nga nkyakola ku red paper ne kaleetanga abawala bakayitaani akawala ako Lena kekalena Mukiza naye kati keita Lena Price Lena Price owaye Price kati edda kaleeta kalinanga ebibinja by'abawala nga tukuba ebifaananyi eyo ku red paper bamodo nga tukawa ssente ne kaleeta abawala ziri print n'alakola omu nga kanyumya ebintu ebyo kaali kagendagendamu ebintu bya devil worshiping naye kabinyumya kaali bad kati mu kubeera bad nga ninya boda nako ngekwekwea ku kikooti kyawa boda era nga nze ntuula mu maaso ne katuula emabega ne mugenda ngako esisitimu yaako kati bwe natuulako ku boda ekintu ekyo ne kintuukako ne mmanya wakikali akawala kaali tekagala amabeere gaako kukoona ku kijaketi kyawa boda kiri two-sided okitegedde oluusi ekigundi kiba kiddugala naye kati ne zino nipo bwe zikoona ku muntu gw'oyagala oliwulira otwala kiwedde okitegedde kyenkugamba oliwulira nga likoona ku ntoko ya mutima naye munaye yalokoka ebintu bye nagenda okuddamu olaba nga mulokole ayimba n'awaadi aziwangula ye mukama oyo era oyo ye nina info we nina testamenti ze ye oyo ye kati be bamu ku balokole benja okukkiriza kuba ye namulabako eno nga tunywa naye walagi mnana abantu katonda bakyuka bukyusi lwabwandi kale abaana balwa nnyo mu kkanisa kati baati yakubako ku ndongo ali kati ate oyo ayinza onywerera ddala naye bana bakulidde mu kkanisa batuka katonda bamumanyiira naliko ko naye awantu lumu neyeyamu ng'ali happy ng'anywedde walagi oh my god take me home neŋŋamba abafuyi abadde atya neŋŋamba abafuyi tuli ku kibuga Buganda namba ennaku zino life y'ennaku zino tekyanyuma ene naddamu olaba abawala abeeyambula mu nyegenyege guno omulundi enkuba yatonnya yakuba ku ndongo omuwala waba atamidde atwalika gwe kasita obeera nga totamidde ate abawala abo abatamidde abo simanyi oba bekikyalina ennaku zino naye edda abawala abatamidde ate be baali basinga wano enaba ngamba nti kasa omuwala aba atamiddemu sisitimu yonna eba etadde eti kaiza ekibuuzo aba ye ndowooza oba kujjajjaawo ng'olya kubanga omutokera kuba kyanagamba ki ekyabaddewo awo bajjajjaawe baba be bamuliko era oba olidde jjajjaawo gweoba oliko anti ku makya abaana baafuna embuto era nze abasajja ng'olina mukazi waakuba nnyo endongo bakugamba omwana mulina omukebera DNA za mirundi nga 8 DNA ate okimugambirawo kasaba ali mu ddwaliro bwati ng'obwa DNA ebagujjako omwana ebagujjako oba osasula bbiru nga ne DNA ofuna gundi yaayo kuba ebintu byabeera mu siriki awo nzijukira waliwo omuyimbi ekyo ekintu siri kyerabira mu bulamu bwange kuba kyekyasooka okunjigiriza abakazi be baani omukazi oba otudde naye wano booti olutunula eri kati nga bwolaba nogamba akansi kenjogereko wano n'oli gayina afuna enamba yaawo naye ekintu ekyo kiruma nogaa kati enamba yagabye yaaki oli naye wano n'agaba enamba n'agiwa kyaliwo oba gayi gw'oli naye awo kyoba abasajja tebagatamanya bakazi be wakabeereyo ati sijja abaakolera emize si kujja mu saakoozi ze byonna kyekimu
byonna kyekimu Katonda ya kyenjagala okugamba olina kukola kiri kyenkugambye olina okwewa emirembe every person. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffe nno twakuguka mu kisenge kyoba okola ennamba eri ku screen kwoba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna kyoba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel, let's explore. You have to find your own peace. Peace yo beba mu mmere diye mmere buli mukisa gwofuna. Peace yo beba mu walaji nyo walaji. Peace yo beba mu ndongo kuba endongo. Obulamu bwo bubeere nga buli ati peace. Noda ku mukazi n'obuba. Obudde bw'omala ng'oli ku mukazi omububira ojja tya nnyo. Abakazi bateeka obwongo mu bwenzi. Mukazi agenda okwenda ng'alese paadi awo nga automatically obwongo buswitching ati ali mu kiiba ate n'agiuza mu ngeri yange eyandibadde ng'ey'ensobi ng'ebirala abijjuleewo ne n'alekawo akantu ng'ako kamu kakati gwe bw'okalaba nolowooza ali mu nsonga. Era omutenda bukyafu ate kano waki yakalese wano. Kumba asika gwe eriyo obubadi buli mu bwenzi. Abasajja balina tuteeka bongo mu bwenzi, abakazi bateeka obwongo mu bwenzi. Kyavola abasajja abamazeeko n'ensi eno batadde obwongo mu bwenzi. Omusajja ayinza oli ekikomera kiramba naye nga consistency gy'ayina wallahi nga tomulabako ng'ayogera na neighbor nga tokirabako. In your weirdest dreams nga tokirabangako nga kizibu kyakikkiriza. Naye nga ne waggulu ayambuka n'amuliirayo ensi bw'olina ogiviirako. Ate abantu beerya nnyo ennaku zino sayimu oba kiki wabbula byakukola n'obwavu bungi. Abantu tebalina ssente naye nedda ne mu Amerika oli akunyumiza nti ate bw'ogwa ku bwenzi bwa Amerika kiyitirira. Ate kati Abannayuganda abali ku kyeyo kati bayinza okunyumiza abo aba bed space. Omukazi asooka ku ono n'amuvaako oli baafuna ssente n'adda ku oyo. Omukazi omu mwenna n'abali abantu nga 8. Ate bakulya with no remorse. Mwenna n'abalya. So kati sayimu yeye embeera eriwe ekibuzo ekirala ki? Nammere. Ne waki abantu nammere bamulemeddeko nnyo? No, nze kyendooza ku nammeri nga tonnampa yo. Amulega ntugakola. Naye nammere yajja n'abeera w'amaanyi mu time nga TV etandika. Naye nammere teyabawa teyaganja. N'ebikolebwa abalala yabikola n'omulaba nga bamwasamira. Naye bamuleke. Nze kyendowooza gyessa abantu nammere teyaganja buganja mu bbo kuwolereza bintu bye. Wa ebyo singa katugambe faida yakikoze bandi muwolereza. Ate bandi muwolereza. Abannayuganda enjagala gye twagalamu ebyonoonesa. Bandi muwolereza. Ate nno kati nammere ey'omulaba nammere ye kalekaleko ye abazzeemu n'abavumako ne batyamba Seimo. Rape naye ali lubuto. Gobadde okyali ku bya Farida. Rape ali lubuto. Ne ku mulimu takyakola naye banganye nti bamuwummuzza naye. Bamuwummuzza. Kasanze bamuteeka mu gya politics. Ani Rape. Ku show y'okuma kyawo. Ani kyali kyatuuka. Aidha kungu ayogera Rape n'asirika oba Rape ayogera kungu n'asirika. Bwe yafuna olubuto kati ero gundi esooka. Owa trimester. Bagira trimester. Mbone muyisa bubi.
ate mubamuwako liivu nabiwulidde babadde babinyumiza abenbs babadde babiŋŋamba bamuwa wiiki emu yagenda mwezi naye Remi yali yaŋŋamba dda nti abivaamu naye baŋŋamba yakowa TV nyawo nange mpa ku mazzi ku bbiru ya kasuku ku bbiru ya Stanley nze siina ssente oba ku mazzi leeta amazzi bbiru yonna giwandiike ogireeti giwe Stanley tuvudde naye wala tetujja ttambula bwetya buno obuntu bwe tulidde busobola omusuula mitwalo 2 musajja mugagga is a rich man buno obuntu bwe tulidde busobola osuula Stanley ate nasikati asiika ayagala kukuuma kitiibwa kye kati buli lwasirika ggwe ng'ogimuwa paka lwaligamba nti kasuku ngenze mbakoowa kiyitirira omuntu musaasireko amateeka gafuga oluseke wofuga oluseke gw'olukuba nga tannalaajana gw'osigala osunda okutuusa oli wagaa nti kasuku kijja kumala oluseke tewali kikubya luseke nga ku kitiibwa asinga okubonabona bamuyita Jengo naye ng'ali waggulu mu kalina bw'ati gyagira bw'ati naye Jengo ali atya gyali Pastor Jengo omu ku basumba abamanyi betulina mu akakazi kakyalinako keeru bwe kati kakyaliyo nnyo atalaga ndowooza akawa ssente nnyingi kasigalewo kasente kakati kasente tewamanya byagwawo bekamweganira eri ebyajjengo byonna mbimanyi era nabigamba ddensi kakati naye waki tewayogera bwe yali agamba nti nze nnimba kasuku eyo story tewagimanyako kasuku waki yagamba nti nnimba nga tebyali bituufu uliriza booti ne mugaati uliriza booti kati bino jabijja Pastor Iga yafa yatulekera ani Jengo ategera bulungi bino tujja bijja mugaso gwaffe okumuzimba nobisawo ekisiga mugaso gwaffe okumuzimba Jengo musajja wange simuyinako muvubuka munaffe naye mba ndi Amerika ate naga nnimba yandisirise naye yaga nti nnimba yasoose okufungulira ebbina ab'amawulire nze ne ssenga w'omwana oyo mmumanyi baleke ekyobumanyi obufumbo era yaŋŋamba nange akasuku wabaawo ekiganye nze jangu nkuwe interview njikuwa n'omuwala waali kakati ekiri ku next meeting wakko naye nawulidde nga bw'obadde ogamba nti naye kyanyenyeza naye someone yandaga business sense kati MTN esasula mwaka era TV ne radio endala ziyinza olwawo osanga next media mukola ssente waliwo kati Kini gwazanya naye goofu eyo basayininga naye Kini ali mu business bazanya goofu fene waffe babosi bazanya goofu n'abagagga nakeera ku macha mu office he was playing golf with this one go and find out what they have ate gw'obadde n'ogundi obadde n'asalawo yennyini nannyini kampuni mu kifo ky'okwogera naye nze simanyi bannange ekyarepi kati Kini ekisinga omujja ku bya entertainment ebyo nga sente ezigenda mu nnyingi ezidda ntini kampuni nkugambye wali mbadde nkunyonyola nti MTN beteeka sente mu FIFA Maker miliyoni 5 ezizze etya kuba kati kampani zaagala nti benzija okulanga ne Saimo Nana Herbal Mouthwash bema mbadde ntunda bunnana Herbal Mouthwash 10 impact ya Simon nino giraba nga kati nyongeddeko obuntu 2 oba 5 oba 10 webale ate kati yafa wabalongido buli alimu bamuyita longido okitegedde kati ate n'emisango gyali gisusse ne bakoowa era ne anikatyo gyalaba ng'evuddewo fe baatugambanga nti ddembe esobola okuggalawo Nairobi Tanzania baggalawo olupapula lulamba olw'amawulire ne ludda ku digito abantu ne balowooza nti byasaaga tuli wano tuli unemployed social media yeesudde gundi ezo era abantu bonna abali ku TV ne radio bwe finding a solution ye embracinga oba competinga na social media bagenda funa obuzibu ate obuzibu tusinza obba nabo olaba aba TikTok basasulwa
TikTok esasula bulungi nnyo ate sente nnyingi mu bino bi gifts kati kankulage omanyi nze njagala nkuwe nga nkuwa bwino ono Munnayuganda abadde amaze ebbanga ng'akola buno obuntu bwabwe beekoza ng'abakazi yagenze okwagala okuggyayo ssente ng'ali awo kize nkugamba kyogamba bino nze nabyefumbidde omulala yabadde yakagitandika wano wuno akugamba ono yadde ampeereza akafaananyi naye akola 100 euros every day oyawo omulabe ku TikTok ozo live kasita oyingira essaawa emu 2-3 obeera mu ssente ngenda mukuwa lwakuba nti nze sijasobola kwemoola live zaffe kati TV ne radio kyezirina omanya nti abaana bakola ssente ate bwe bajja olwirawo okufuna abaana abo abakola ssente kati TikTok jjukira tesasulira Uganda waliwo zino ensi nga Uganda tezirina traffic nnene era bwe buzibu gavumenti bweyina nalaba abaagala regulatinga YouTube nenda aba URA busima abaana balina osasula YouTube kankubuulireko ekintu kimu mu Uganda temugenda funa YouTube 10 neda problem ya Uganda eri mire kyonna kyogera ne gavumenti ekisooka bwe tusisinkana gavumenti tulowoleza na ffettuwa nze njagala nfuneyo ko omuntu omwagiro sisinkana Museveni amugabe njagala kuwa ku ssente nange nga tuwa Museveni kati watwamala okukkiriza okumuwa ssente tumuwe condition zaki tumuwe condition zeetaagisa okukola ki okumuwa ku ssente government the impression gye bagiwadde nti ku YouTube kuliko ssente ku YouTube ate tekusasula ate abaana bali ku Facebook kuli ssente TikTok kuli ssente Instagram kuli ssente challenge eriwe eriemu government yagenda kujjako eti omusolo ng'okoze live yo ekyokubi ssente ezo gye ziyita omanyi ssente zanso zisula Tanzania kati gavumenti wejja ofuniramu weewo wamu wokka anti zodde bansala emitwalo 5 ku banka ssente wezigwako anti awokka weeyina okufunirako nibatuleke tugaggawaleko kumuga omanyi omuntu omunaku kati folaba nze omanyi kisinyiganyiga zibaawo weesiimye zibaawo n'omuwala eyaŋŋambye nanga akasuku nze omusajja ajja ng'awoza miliyoni emu nti akuwadde nnyo nze akawunti yange omuwala yaŋŋambye nti oni ene given de miliyoni 5 zibaawo kati nze siri buzibu bwabankozesa lwe zigudde simanya gwe weesiimye nze ge mazima naye kati okuleka nga yagala ffena tugende mu byabufuzi tudde ku opposition etandika okukwatakwata eno gyetufuna kanti gavumenti kyejja okukola bo be banajja ne balaba reality nti yes YouTube weeziri naye teziwera kuba tetulina YouTube ziri active mitwalo 10 mu Uganda nze kyendowooza gavumenti mu YouTube ekole ki ejje lwansonga kati singa tubanga tuli mu kumaliriza makere bubanga abaana ku mutwalo gumu mu 10 bagenda okugraduatinga abaana 10,000 bagenda okufuna emiki kyokka abaana 1,500 bagenda okufuna omusaala omukola ki okukwatwako naye ate guno omutwalo ogenda osigala nga tekufunye emirimu gulina bye gusomye ebigusomye oyo content asobola okucreatingirwa ku ki online ekyokubiri tusobola okukozesa online okukyusa perception y'abantu towards Uganda kakale ekisinga okutabanya gavumenti kwe kulowooza nti no content atambula online wa opposition yekka content wa opposition ekimuleetera okutambula lwa nsonga nti gavumenti teyinako content waayo ate content wa gavumenti teyina kuba necessary nti awagira Museveni naye bwe tuwogera ku nguudo ezizimbiddwa nungi mu Uganda nga ebintu biproducingidwa bulungi audio view na biki that is content anti ate ne gavumenti ekirala kyeyina okukola waliwo abasima government citizen interaction center singa because sometimes me I look at those people and I laugh some of us tuli wano ku YouTube tetetaaga miliyoni 10 you say we are going to advertise with you 2 million a month kwazi sente you know abantu mu ba sponsoring do road trips omuntu ajene YouTube channel ye avuge abantu okuva Kampala
bakwate eridde 40 okitegera kyeggamba ebyo tourism byeyina okukola nekala ndi tulaba kasuku kiyinza obeera ekizibu okukwata sente baziwa kasukulayo naye singa maybe ne ba youtubers mubadde mulina ekyo ekibiina ndibamanya nti kati baleesa akawumbi ebyo tebikola ate kati buli wowulira ng'ebyo naye kyenyagala okuga nkiriba ekiti ezo sente zawamu eza group nedda omanya amazima gali bwe gati otukutta abayimbi tugenda ba biliyoni 5 batumbule Uganda gavumenti etunoonya individually egambe nti channel ya Seimo ba ya SB4 ekola eyakasuku tusobola ogikwata ashowcasing a night life gavumenti ng'eteekawo sente nga muyingira ndongo nga mu recordinga muli awo mulaga emirembe egiri wano munywa bbiya mukola beemuti ebyo naye gavumenti yaffe yekyalowooza nti buli kimu abantu balina kuba serious abantu bakoowu they are tired abantu baagala onywa ku bbiya abantu baagala olya ku nyama naffe abagendeyo gavumenti twagala gisabiriza busabirizi singa proposal tuzitwala gavumenti erina tuwa we need to take those proposals kuba ffe tugiwa anti ne gavumenti naye erina okumanya wa wetufuniramu babimanyi gavumenti erina kyetamanyi tulibanga bamasiki tusabiriza abatuwalizimu omanyi nti mu Uganda Tourism Board ninayo abantu bange nga bana nga bonna bakola decisions sifunangayo wadde eddiiru y'omulema naye tebava ku YouTube yange era bakunyumiza kasuku olina akantu kewakoze wabadde eri ku mabeere ga nyina mwiru olina engeri gye walaze obulungi ebintu ebyo kale abantu tubawa ssente babikole tebabikola n'olinda kale akugambe nti oluddako twagala ogwo okwate eri ekaseese abantu obalage tebasobola ezo ne bazirya kati osobola okugenda akenalaga mu mabeere ga nyina mwiru n'ogenda mu Auditor General's report nga banteekamu nti bampa ne waka bwe nakola wuuyo nga siryangayo wadde ekikumi so it is deliberate tebaagala tuwa batuwe ffe tetwagala sente nyingi miliyoni 2 miliyoni 3 miliyoni 5 omwaka gavumenti egende maizange kuwadde miliyoni 6 miliyoni 5 ati kati ezo sente nyingi nnyo nga nange bazimpaako lwakwanda mu Uganda olaba omanyi nti omuntu mu Uganda talina buzibu okukwata sente n'aziwa Next Media n'ataali muzikwata n'aziwa Douglas Lwanku balowooza bajja gaggawala omanyi abantu balina kati kiyanze bino ebintu bya interview TV tebaayinanga buzibu n'ogenda okuwulira simanyi ogenda kira ku YouTube channel ogenda kunfunamu ssente timu emibi egy'abaddu naye kati TV ne radio zirina okwesiba ebbiri you have to look at one bano abaana bennyini abali ku social media that are creating content mwe mugenda okujja content era be muyina okutandika osasula nti content either asooke wammwe aliokadde ku channel ye or something like that bekitaabe ekyo nga bakyewuunza anti kati ekyazo okimanyi kati lengera nana luli yalanganga ku TV ku zi radio kati ajje wa Saimo n'amuwa akakadde omwezi okitegedde Saimo alina abawagizi be miliyoni 3 ku miliyoni 3 emitwalo 2 ne gigula nana herbal mouthwash in real time kati gwe nnyonnyola nana wakyakya alina okulanga ne TV kate buno business obutini bwe balinga businga okuwa radio ne TV sente zino ng'oggyeko telecom enda tezirina sente okitegedde kati awo firimu nenyo era abantu abali ku zi TV ne zi radio kati nze Shukuru oyinza omugyewo akasuku tasobola bwere bulungi mwera